Bannange bino byewuunyisa, ampuliriza bino bitiisa. Okutuusa olunaku olwaleero, ekifo ekigambibwamu nti kyawambibwamu Dr. Kano Kizza Besigye bakyalemedde footage, bakyafuuse kyesirikidde, buli muntu abatuukirira nga munnamawulire bamugobesa mbwa. Ekizimbe kino kyani? Jjukira abantu bano bazimbye ebizimbe okwetoolola ensi yonna. Ekizimbe kino kwe baakolera akabadi kano, twebuuza ffenna kyani? EKTV Ekemaster nsimbudde bwe nti wulira akatambi kano. N'okutuusa kati abakulira ekifo Dr. Kizza Besigye wagambibwa okuba nti abakuumaddembe ba kuno we bamuwambira tebannavaamu kigambo ku byaliwo mu kifo kyabwe. Njagala weebuuze ekizimbe kyani kubanga singa ekizimbe ekyo tekibadde ky'abantu basajja bennyini. Nannyini kizimbe yandivudde for the concert ekizimbe ky'erinnya lifa n'ayogerako mawulire n'agaba ne footage yakwatibwa ku lunaku olwo nga Besigye bamuwamba. Newankubadde abakulira ekifo kino tebatuganyizza kutunulako mu butambi bwa kamera zaabwe enkesi. Era nga bw'eri enkola yaabwe ey'obutajjaayo footage wano ne waba wano e Uganda wanga bassa omuntu kati bita na Bukenya we baamutira waliwo ne kamera naye bakugamba kamera yali nfu. Ekizimbe nakyo kyabwe gye bazannyira omuzannyo kubanga ggwe Besigye walandinga e Nairobi yasooka n'agenda n'abuukinga hoteeri ku Waridi Paradise Hotel n'abuukingako room ekyakola kyaleka bujulizi yalabayi nti naliko wano e Nairobi n'avaawo n'agenda ku kizimbe kyabwe basobole omuwamba kubanga yo baali bakimanyi nti footage waayo tewali ajjamu akiseesinga. Abasajja bano bali mu kutusiriwaza n'ekizimbe gye bawambira musajja waabwe akazimbe kaabwe apartment zaabwe. Kakati mukwano gwange ampuliriza, sooka video giwe ekigalo olumpyosa buskwabinge ku mukutu gwaffe tutandike botti ebigambo olwaleero nagambye byanjawulo bye nnina okwawukana ku ebyo bye mbadde nzijja nkuwa. Omusajja ono amanyiddwa nga Ssaanya, mwenna mujjukira yavaayo n'ayogera ebigambo ebirungi nga yakatwalibwa mu kkomera era ng'ono ne bye yali tannabakubeera ng'asibwa ng'alaga nnyo nti awagira mwami Kyagulanyi. Kaakati nno Bwino Omukambwe afulumye ku musajja ono amanyiddwa nga Ssaanya. Nkugambye nti okuva NUP lwe yatandika mwenna mukimanyi omusajja ono tuzze tutambula naye era nga munnaffe. Wabula njagala ojjukire nti okuva mu ntandikwa eri eya 2020 waliwo ba ensolima ezatusimbibwamu ng'ensolima zino tezalimba MP wokka wabula n'abawagizi era ensolima zino ne zisembezebwa kumpi nnyo ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno Bwino amaze okubeera nga afuluma okuvira ddala munda ew'omusajja eyakula n'omusajja ono, ew'omusajja amanyi omusajja ono, ew'omusajja ategera obulungi omusajja ono okuva ku epaka ku Z ku taata we, ku maama we ne famire ye yonna bwefaanana era n'eyo gye yakulira oba oliawo ne gye yasomera. Kaakati nno ono okukyukakyuka bw'ati n'omulaba nga yambadde NUP enkera n'omulaba ng'ali mu NRM tekitandise kati wabula kyava mabega ng'omusajja ono mukolobezi era ng'alina ebikolobero oba oliawo eby'enjawulo ebadde bikkiriddwako naye kaakati essaawa buli kintu kyennyini kyatulwe ensi ekitegere kubanga buli mbuzi ezze ku nkondo yaayo. Kaakati nno Generaali avuddeyo mu ngeri y'emu n'awooninga omusajja ono. Generaali avuddeyo n'awooninga omusajja ono ku bigambo bino byennyini byayogera ku mwami Museveni n'abyogera ne ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno sigenda kubeera nga nkulwisa kankutwale mu mboozi eno tusooke tugirabe eveeyo nkutwale wajjeno ng'awanda muliro. Yenze Jeno Diza Rubongo ya inchi 6 masannyalaze bw'ogakwatamu obubi gakkuba. Nzize n'omwami gwe muyita Ssanya gwe baatadde okuva mu kkomera e Luzira. Kati kambawo ebyafaayo by'omwami oyo. Ssanya oyo gwe mulaba yasoma eddiini era agimanyi bulungi, temumulaba okubanga yavudde mu kkomera nga yambadde sappule, musajja musiraamu. Ssanya oyo yavaako mu ddiini ye y'Obuyisiraamu n'alokoka era ng'asabira wa Pasita Kakande era nga yayimirira ku katuuti okuwa obujulizi obubi obuli ku ddiini y'Obusiraamu. Oluvannyuma ennyo nga bamumye bye bamusuubizza eri mu balokole ate n'addayo mu Basiraamu ne yeetonda n'agamba yakikola lwa butamanya. Ssanya oyo gwe mulaba ye muntu y'omu yalumba kitaawe mu kyalo n'amugamba ye amugabireko ebibye ng'ayagala kitaawe atunda ekibanja amuwe ssente. Kitaawe wa Ssanya n'agaana.
mwegwe muyita Ssanya naye nga ye Muhyiddin Kakooza. Ye Muhyiddin Kakooza. Kitaawe ng'amaze okugaana, Ssanya yakuma omuliro ku nnyumba ya kitaawe n'adduka mu kyalo n'ajja n'akomawo e Kampala. Ssanya oluvannyuma ng'ensi emutunyiza emubonyeza yaddukira ku muzikiti gye yali yava n'agamba ngonze bye baali bansuubiza tebaabimpa ng'amaze okwokya ennyumba ya kitaawe mu kyalo aliko ekikolimo. Ssanya n'akwata sisitawe ne bagenda paka ku muzikiti abamanyi ebugoloobi. Kaakati nno olunaku olwaleero twewadde ne tugamba nti buli kintu kikyuke kibeere kyanjawulo okusinziira ku ebyo bye tuzze nga twogerako, okusinziira ku ebyo bye tuzze nga tulaba. Nzize nkugamba enkya n'eggulu nti ebiseera ebisinga bwe lwobeera nga tomaze kumanya kyaliwo mabega oba oliawo n'ekyo mu maaso tojja kubeera nga okitegeera. Kaakati nno ntera nnyo okuwa ebyokulabirako ebyoli omusajja amanyiddwa nga Eric. Omusajja ono eyokebwa paasi. Entandikwa y'olugendo lw'omusajja ono mwenna mwagimanya nti yali atambulira ku trole eya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ng'ono tava ku ofiisi zaffe eza NUP. Kaakati nno bwe yakwatibwa n'atwalibwa n'akolebwako ebikolobero n'ayokebwa paasi mu kifuba mwonna nga bwe mwalaba n'atulugunyizibwa era nga bwe mwalaba era yavaayo n'akakasa ensi eno nti abaali bamutulugunyiza baali bakuumaddembe. Wabula wayitawo ennaku bbiri ne tumulaba ng'ono atudde mu kifo kye kimu n'omwogezi w'amagye Brigadier Felix Kulaije. Kaakati ate n'ategeeza ensi naga nti abantulugunya abanjokya baali ba NUP era n'akakasa ensi nti NUP erina drones eziwamba abantu, n'akakasa ensi nti NUP erina safe houses mwetwala abantu mwe batulugunyiza era n'ayongera okukakasa ensi ng'agamba nti abaali bamutulugunyiza bamutuusako ebisago ebyo abaamulumya, abaamwokya, abaamukolobeza kaakati baali ba NUP. Wabula omusajja ono waayita akaseera mpawo kaaga era nga bw'omanyi nti ampuliriza amazima gennyini tegalwawo, amazima galwawo naye nga tegeekweka. Kaakati omusajja ono kyaddaaki yakyaziba ku mukutu ogumu ogwa TV bw'atyo n'avaayo ng'ekintu kimusimbye n'ayatula ensonga n'aga nti ekyamazima nali nnimba NUP tenjokyangako paasi, NUP tebalina drones, NUP tebalina safe houses, wabula abantu lugunya abantuusa ku kino yali NRM baali ba gavumenti gaali magye abasajja abakuumaddembe. Kaakati nno olwongo ono amaze okubeera nga asuubizibwa ebintu ebyali biyitirivu ennyo eby'enjawulo okubeera nga awayiriza NUP kubanga mwenna mukimanyi nti NUP yakwatanga abantu bano bennyininyini n'ebalaga mu kamera ensi n'ebalaba era kino kyaviirako ababede bangi nnyo mu gavumenti ya Mwami Museveni okubeera nga batuusibwako natti era bano baakubako envumbo mpitirivu nnyo. Mwalaba olukalala olw'abalamuzi ne mulaba olukalala olw'abannamagye ne mulaba olukalala olw'abapoliisi ne mulaba olukalala okuva mu paaliyamenti ne mulaba olukalala olw'ababede obubede aba gavumenti abaakubako ennatti buli abo bonna abenyigira mu kunyigiza eddembe ly'obuntu. Kaakati nno nkugambye nti gy'ovudde bw'olimu okutegeerayo era bw'olimu okuyigira mu byayita oba oliawo ojja kusanga obuzibu bungi mu Uganda. Sooka olaba akatambi kano katono nnyo bw'omala okukalaba n'okkeetegereza otunulemu oba okubemu kafaananyi omusajja amanyiddwa nga Ssanya olowooza kikyayolekedde era Ssanya olowooza wo waalaga era obulamu bwe olowooza buli matigga buli butya. EKTV Media Uganda omulongo wase omuluutansuzi gwe ntambula naye ateekamu amafuta olwo ntobeera nga tutabaala ensi yonna okubeera nga tukufunira bino obikutuusaako nawe n'obeera nga obitegeera oba oliawo mweyunire nkugambye nti lumala nnyoso amala ebizibu bya buli kkala teweetolonzalonza ne bw'oba oli Bulaaya mirimu gyabula maka gayuuga promotion zaabula. Kaakati bino byonna abikolako n'empapula nga ziganye gwe kuba bukubi ssimu ye ebisigadde obimulekere. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako. That's why twamulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna ebadde etambula nti bino byantuusibwako si government si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP. A few moments later basaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo NRM yankozesa okwogera byonna byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze balina bye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa. Namalobozi nga bankubira amasimu n'agamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gy'embeera mwesigo bamuwa emmotoka bamuwa amaka
Kyemmanyi n'emikwano gyange abamu abali mu kimanyi kino mwesigwa bamuwa amaka abamu emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini gavumenti ya Mwami Museveni oba gavumenti eno bobeera awantu kyensobola okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nyweranga ku kigambo kyo. Awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya n'ojjamu NUP n'oyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza. Gavumenti eyantuusako buno obuvune bwe nnina bwe sigenda kwerabira mu bulamu buno era balina bye bansuubiza kino sigenda kidda balina bye bansuubiza okumpa be batanaba kumpa bansuubiza okumpa amaka ge batanaba kumpa bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeerawa panaawo ndi mu mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye sigenda kuŋŋaanaze kwogera because nze ni muntu nina okulivinga life nina omukyala nina abaana sigenda beerawo nga bandabira balazi nga mukyala ni musajja yeetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu natusobola okulwala omwana nge n'alwala madamu Ozi nsobola okulwaga efa biro kuno omwana nge yalwadde. Kaakati nno tuze tukugamba enkya n'eggulu nti Mwami Museveni bangi bakozesa ng'era abamu tubayitira ddala bannaffe wabula ng'abantu bano tebaba bannaffe abandi basooka ne babeera nga bituufu bantu bannaffe era nga tukola nabo era nga bawakanya ebyo ebikyamu ebinyigiriza bannayuganda mu nsi yaabwe wabula bano sometimes bakompromisingibwa omusajja n'abawa obuswazi n'abawa ensimbi olwo ne badda ku sayidi ye wabula ne basigala nga bambadde eddiba ly'ente oba ery'endiga naye nga gimaze okufuuka emisege era nga nsolimaze nnyini eziwedde emirimu wabula nga bw'omanyi nti time terimba oba obudde tebulimba ebiseera ebisinga bano tumanyi tubategeera. Kaakati nno ampuliza omwaka 1994 nkugambye nja kuzzaako nnyo emabega katono nnyo kubanga bingi byolina okutegeera omanye okusobola okutegeera ensi yo bwetambula wano weeri weevudde nawa weeyolekedde. Kaakati nno omusajja amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga ampuliriza nkuzzayo emabega katono nnyo bakatikkiro bangi abazze nga babeerawo mpaka Mayiga lwe yatuuzibwa ku Ddamula onaabeera nga alamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda wabula ebigambo bingi byazze nga ayogera nga amaze okufuuka katikkiro kyokka ate era bingi byayogera nga tannafuuka katikkiro. Kati njagala owulira ebigambo bino oba oliawo omusajja amanyiddwa nga kati Alhaji Nadduli omusajja ono yaliko minisita wa Mwami Museveni mu gavumenti eno yennyini era nga y'omu ku baalwana ne Mwami Museveni era nga ekitiibwa kyalina eky'amagye amanyiddwa nga Meja Mulamba Meja Alhaji Nadduli. Kaakati ono olumulaku lwali lumu n'agendako ewajje no Museveni ebigambo bingi ebyayogerwa bingi ebyatuusibwako wabula ng'ate bwe yaveeyo yagenda ewa Ssaabasajja Kabaka butereevu n'amusinkana wano wabula ebigambo bino bw'onaabiwulira ogenda kutya ensi ogenda kwebuuza ddala Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga omusajja ono ddala akolera ani? Akolera Mwami Museveni? Akolera Buganda? Akolera Ssaabasajja oba yeekolera yekka? Kubanga bino ebigambo wogenda obbifuna togenda kudda mu bisanga walla wano okka ojja obbisanga ate ojja kutya weewuunye nti abantu nkugambye tutambula nabo nga tubayita bannaffe naye ng'ekiro bambala obujoozi obwa kyenvu munda kyokka ng'emisana bakulaga nti beerufu. Njagala kuddayo okujjukiza ku ekitiibwa Mayiga before 2004 yali Mmengo nga mwali akola ennaku z'omwezi nga 4 ogw'Ekkumi 2004 pulezidenti yayita Haji Nadduli n'amuga nti ebbanga lyonna bwe twali babiri mu nsiko era akasaka ke twatuula mu gwe wantegeeza ennyingo eyogera ku Bwakabaka w'essaali n'enkwanukula ebigambo bino nti bwe tuba tuwangudde ng'Abaganda abasinga obungi ekibayogera ekyo tugenda okussa mu nkola ne tuvaayo n'akasaka mu bye baayogera mwe mwali ensonga za 10 points program zonna z'owulira zaava ku abo babiri kutuula mu kasaka k'essaawa 5 ze baamala nga bayogera. Ayita Oweekitiibwa Nadduli amugaa nti owaye mulimu bye muŋŋamba nga bye twateesako mu kasaka njagala ombuulire Buganda biki bye mmanja mbigiwe olwaleero. Pulezidenti we yamuyita yagenda n'Oweekitiibwa Meja Ndiwalana ne bagenda abantu aba basinkagana Kalamojja ne basinkagana Oweekitiibwa Minisita wa Trade Ameria Kyambadde ne Pulezidenti be baatula mu nsonga abantu aba. Pulezidenti abuuza Haji nti ebbanga lyonna nnoonya ebyammwe bimuyita ebyaffe olwaliro njagala kubaako byenziza bidde gye muli naye ggwe mbuulira Buganda emmanja kimbi giwe. Ne batandika okutuula olukiiko lwatuuza essaawa 3 ne bawandiika ebigambo bino. His Excellency the President yagamba nti tasale institutions zonna okuva wezitandikira mpaka gye zisoma zonna zidde Buganda okuggyako esembayo enkulu mu ggwanga Uganda Makerere. N'agamba nti universities zonna ng'oggyeko Makerere University zonna eziri mu central government zizzeeyo mu mikono gya Buganda. N'agamba senior secondary schools n'okuva ku primary schools zonna ng'oggyeko senior secondary school emu n'agamba nti zonna ziddewa
naga nti amalwaliro gonna gali mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'oggyeko Mulago Hospital byonna obuyinza buzzeeyo wa naga nti feeder roads ne tarmac roads ezo nesekeddwa okukolebwa mu Bwakabaka bw'e Buganda ng'oggyeko kolansi yekka mu nguudo ezitala enkulu mu ggwanga Uganda ezo ziddwa Buganda gye beezikola ne tuddeyo ku nsonga y'okulonda Katikkiro we wali akabasa akanene ke baalwawoko nga bateesa namuga nti gwe tufunire akakiiko tugenda okufuna akafu aka Electoral Commission kayambeko ku Buganda esobole okusawa akakiiko ako akagenda okukkiriza ababaka bali balondebwe nga bajja butereevu okuva eri balyoke bajje jjukira ekyo kye kyakiteekeddwa okusooka nga tannazza properties ziri ne bagamba batya ensonga yonna ekwatagana ku by'obulamu mu Bwakabaka bw'e Buganda eddiziddwayo okuva wansi mu Health Center 1 mpaka ku ddwaliro essembayo baagattako ekyakkalica yonna entayale nga bwe yali bukolokolo ke katundu akabiri mwana mu omukaaga mu Constitution Museveni naga nti konna nkasitudde nkazizzaayo e Buganda biliyeena ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekkumi bwe babikwasa Oweekitiibwa Nadduli bamutume wa Ssaabasajja Kabaka atwaleyo ebintu ebyo n'akwataganira n'Oweekitiibwa Meeja Ndiwalana bwe bajja Mmengo baakwatagana ne Wassajja oyo omulangira Wassajja oyo omugwegwenyufu ne bagendesa wa Ssaabasajja Kabaka ebbanda bamuyitiramu ebigambo byonna nti Mukama waffe bino byonna abituddizza Kabaka n'abuuza ekibuuzo nti abaffe bulijjo bano bw'entuma bonna babadde bateesa ki gwe babikuwadde mu lunaku lumu nti mazima ddala bibino mbireese kaakati nno ebigambo ebyo by'owulidde era by'omaze okubeera nga olaba nakugambe tutambula lutakuluta osobole okubeera nga tobula osobole okubeera ng'ogoberera era otegeere lwaki bino byonna bigenda mu maaso bannayuganda naddala Abaganda ne batandika okubeera nga bakaaba nga balajana kyokka nga bali mu nsi yaabwe jjukira nti Buganda ye yasooka okwetongola n'okwefuga nga Uganda tena bakubeera yawamu okugifuula ensi nga bakyeruppe bamaze okubeera nga bagigatta n'okugiwa obwetwaze 1962 kakati olwefuuka Uganda eyawamu era bino byonna okubeerawo waaliwo oluko oluyitirivu ennyo ng'abazungu baakikola basobole okugatta Uganda eno ebeere nga ne Buganda ate eri mu Uganda kaakati no bino binango omaze obitegeera Ssaabasajja Kabaka onade mwena mutebe okubiri Cuucu Magulu Nyondo bwe yawulira ebigambo bino yatandika okusala entotto n'okubeera nga ayagala nnyo okukwata omusajja ono Charles Peter Mayiga amugye ku ddamula eya Buganda kaakati no wali okulya n'okkomba essowaani kuli wano nkugambye nti n'essaawa ya leero omusajja ono ayina baakolera mwenna mujjukira omusajja Mayiga Franka Gashumba yavayo n'ategeeza edduniya n'agamba nti Mayiga akolera mwami Museveni emirundi 10 ku 10 era n'agamba nti alina bwino omusajja ono asasula obukadde 2 buli mwezi akolanga RDC wa mwami Museveni Emmengo kakati bangi bawakana kati njagala oli ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Ntebe okubiri abadde amaliridde gye buvuddeko era nga asayininze era nga alayidde okujjako omusajja ono Katikkiro Charles Peter Mayiga obwa Katikkiro wabula laba namukuukuuti w'ebbaluwa eziwandiikiddwa okwetonda okusaba okwegayirira n'okwenenya okuba amavi nga bagamba Kabaka wa Buganda nti tukwegayiridde togoba musajja ono baani abagaana Kabaka okugoba omusajja ono ku bwa Katikkiro lwaki bamugaana okumugoba ku bwa Katikkiro ye abaffe lwaki Ssaabasajja Kabaka yayagala ddogoba omusajja ono ate omusajja ono n'alemerawo nkugambye nti ebigambo bingi nnyo byogenda okuwulira olunaku olwaleero era obiraba obitegeere kubanga bwino ow'omunda ng'ono bwe tumufuna tulina okubeera nga tumusharingako nammwe bacomrades musobole okubeera nga mutegeera ensi yammwe weeraga nawa weeyimiridde ani alemeseza enkulaakulana ani alemeseza enkyukakyuka mu nsi yaffe tusobole okubeera nga boolyawo ffenna twenkana tufuna n'eddembe mukwano gwange wali eri ow'omugoyo nkutumiddeko nnyo gye bali gy'otuusaako engalo kyokka nga ate nammwe mwenna batugobera ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo Ssaabasajja Kabaka awangale sooka oli ebigambo bino ku Ssaabasajja Kabaka lwaki Charles Peter Mayiga Katikkiro ate alemeddewo tannamugoba ye abaffe yamugoba dda naye ng'ono yeeremezaawo bweremeza ebigambo bibino takolera bantu akolera ggwanga najjako mpuuga ne ku mulundi guno we najja information eyo kubanga information eyo kamba bwire we najijja mu ofisi ya Ssaabasumba simwogere mu ofisi yo mwennyini mwe najja information eyo nga wandikidde His Excellency ne Nuupu ebbaluwa era byonna bye baayogeranga mu meeting zaabwe n'abanene bo n'abankulu mu ggwanga Uganda nga bamusaba azzeeko mpuuga awo wennyini wenzije information eno Ssaabasajja Kabaka bamwetoolodde bamuwegayirira
nti ebiri munda nze simanyi mbijjaawo ku drone eyo ulira Ssaabasumba Ssemwogerere Ssaabasumba Kazimba Mugalu eyaliko Katikkiro Mulwanyammuli Ssemwogerere n'abakulu b'ebika abamu n'ab'ebitibwa ab'enjawulo mu ggwanga bali mu kwegayirira Ssaabasajja Kabaka mbu Ssaabasajja Kabaka agobye Mayiga beegayirira Ssaabasajja Kabaka mbu tagoba Mayiga amulekeko. Mayiga yasabye Ssaabasumba bagambe Ssaabasajja Kabaka wakira amweyo omwaka gumu nga bwe yeteekateeka naye senga amugobera wano empologoma zigenda mulira mu game park. Kati Ssaabasumba Ssemwogerere Ssaabasumba gundi kitaffe mu Katonda Ssemwogerere ne kitaffe mu kutunda Kazimba Mugalu eyaliko Katikkiro Ssemwogerere begasse n'abantu abalala bangi omuli abakulu b'ebika okugamba Ssaabasajja Kabaka okumwegayirira tagoba Mayiga mu kiseera kino. Mayiga agamba bamuweeyo omwaka naye ogwo omwaka ogwo senga Ssaabasajja Kabaka agwongera Mayiga Buganda mwesibe ebbiri. Anti obudde bugenze ebimuleka mbitooleko nkugambye kuliko kitaffe mu Katonda kuliko ne kitaffe mu kutunda Kazimba Mugalu eyo nvuddeyo. Waliwo enkyukakyuka mu Uganda etambula mu gavumenti ebintu bingi nnyo pressure esusse mu muteekewo pressure temujjako kigere. Waliwo abalamuzi waliwo abakungu ba gavumenti abadduka mu capacities ez'enjawulo aba UPDF bo mubamanyi bulijjo bagambanga mwasooka ne mubawakana okutuusa Erweru lwe yajja okuwaayo office n'agamba amagye gadduka mwena ne mukakasa ti bye nali njogera bituufu. Kakati ku buli mutendera waliwo abantu abadduka ababula okuva mu ggwanga abakola ne Museveni olw'akaseera kakazigizigi ke balimu. Twakitegeddeko Justice Kisaache yadduse. Justice Kisaache mumujjukira Winnyuddolo yamubbako fayiro ye mu musango gwa His Excellency gwe yawaaba. Kakati Justice Kisaache yadduse mu ggwanga ate nga si yoyo yekka waliwo Justice omulala eyadduka abadde Masaka eyo abadde atuula Masaka bamuyita Justice Victoria Katamba. Justice Victoria Katamba ye kye yakola yabasaba n'abagamba ayagala kugenda kusoma ne bamuwa gundi y'okusoma. Justice Katamba Victoria Katamba n'adduka mu ggwanga naye ali bweru wa ggwanga olw'embeera y'ebyobufuzi eri ewaka naye n'adduka n'agenda anoonya asylum mu gundi mu nsi gye sigenda kuyogera. Then n'alekayo omunyarwanda wa Museveni gwe bayita Twiyanze Lawrence. Omulamuzi Twiyanze Lawrence n'abagamba abanyarwanda mujjukira bwe n'abagamba ku musajja Mugabo yali simanyi headmaster wa Kitovu mwamulaba juzi mu bantu abalumba parliament abakuba Shamimu Malende. Mugabo yaliko gwe muyita headmaster wa SFC. Enzere kansirika wonzere kanvewo ngende ku nsonga endala abalamuzi badduse. Kakati nno teweerabiranga video yaffe giwa Kigalo kubanga buli lwojwa ekigalo esaasaana buli munnayuganda waali neemutuukako n'afuna information eno oba oliawo eyamba eggwanga. Kyokka nga mu ngeri y'embu obanga oli mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda kubanga wano ogenda okujja eggulire eriri ery'omuntu wa wansi anyigirizibwa omuntu nakunkunyedda kiwogo si kibula. Kaakati nno twakola akatambi ku luguudo olukwata ejjinja okufuluma Uganda ogenda mu ggwanga erya Kenya. Wabula bingi twabiwulira era bingi twabiraba era n'ebinnya twabyogerako ne tubeera nga tusaba General Katumba Wamala kubanga guno gwe mulimu gwe nga kuliko n'omukyala amanyiddwa nga Kajina. Ensonga eno ekutte wansi ne waggulu. Kakati ffe twajogerako ku mulundi guli ne tubanga abasaaga oba nga abagereesa wabula kakati ebigambo byamaze dda okubeera nga biwanvuwa era kakati General Katumba Wamala atuuza matiitiiri kubanga ekyebuuzibwa mu ofiisi akolamu ki era ensimbi eziyingizibwa oluguudo no olw'ejjinja zonna ziraga wajjukira nti Uganda oluguudo no olw'ejjinja lwe lumu ku luguudo olusingira ddala okuleeta emisolo emingi mu nsi yattu Uganda kasitoba nga okulosinza okuva ku booda okutuuka mu Kampala. Oluguudo Jinja Road lwe lusinga enguudo zonna okuyingiza emisolo emingi oba oliawo
ng'ebintu ebiyiseeko biyita ku ttaka nga tebiyise mu nnyonyi. Kaakati nno oluguudo luno lufaanaganye ddala nga ekiralo ky'embwa naddala wali eri mu mabira. Bannayuganda bangi abafunirawo obubenje, bannayuganda bangi abateegebwa ne babbibwa oba oliawo olw'okuba ng'ebinnya emmotoka tesobola kubeera nga etambula sipiidi okubaako gyeraga. Kyokka ng'ate oluva mu binnya bino osanga abasirikale abakuteeze bano ne basaba ebitambuliiso ne basaba ssente ne bakupaakingisa emabbali. Kyokka nga ne mu binnya omazeemu essaawa nnamba oluusi nga ne by'otwala byonooneka. Kaakati no wano Gen. Katumba Wamala we zituyanidde nga zikala, bannayuganda baatandise dda okubeera nga beesoma n'okubeera nga bamulumba butereevu nnyo ku nsonga y'oluguudo luno. Sooka obiwulire ono nga tali yekka, nga kuliko n'omukyala amanyiddwa nga Kajina. Mukyala Kajina, Gen. Katumba Wamala please tubasaba with immediate effect mugende mukole oluguudo lwa Kampala Jinja nge tetunafiirwa abantu basoba mu kakadde. Oluguudo lwa Jinja oluve Kampala okudda olufuluma oluyingira Kenya oba n'okweyongera oluguudo lufunnyo lwonna naddala mu mabira. Oluguudo oluyingiza ssente lumu ku nguudo ezingiza ssente mu Uganda ebyamaguzi. Oluguudo lufunnyo. Abate twetaaga abantu baffe Katumba Wamala omulimu gw'ogumanyi ne Kajina. Mugende muddaabiriza oluguudo lw'omu mabira ng'obudde bukyali olugenda e Jinja. Mulabe ekiri mu mabira. Wano mu mabira Honorable Katumba, Gen. Wamala Katumba Wamala, mukole ku luno oluguudo, but the situation is worse. Abantu wabinyo abasajja bayise emmotoka nga zitisse babonaabona. Gwe njagala olabe ka video kano mu maaso awo olabe what's happening. Ddala lwaki mwagala okulinda okubajjukiza nga mufuna emisaala emizitowa ne mufuna emmotoka ez'ebbeeyi. Mukwate akabajeti waakiri mukole enguudo nga zino ezise ebyamaguzi by'eggwanga. Mmwe abafudde ebintu byaffe eby'ebbeeyi, ebintu bifudde eby'ebbeeyi. Kati soka omusajja ngono akisse emmotoka ey'amafuta ne abigika mbibike oyitawo wano. Laba oluguudo lw'eggwanga dda, labalabayo, laba Mwami Katumba, laba kano ka video wa transport mukatambuze kamutuukeko ne ministry ye. Bannaayo olumu tetwagala kwatikana gavumenti, tetwagala bavuma, twagala obbawo ekitiibwa, naye waliwo lwekisukka akantu jasi ka kilometers nga 2 mukakule kagwe katerere maali etambule. Abasuubuzi beesiime naye kyokka ekyobusiru ekisinga okunyiiza wano olugjayo emmotoka eri muganya wali maaso mwakika owa poliisi owa road block gwotuukiramu nakuyimiriza n'obusaka kigonyimirizaamu ki ng'emmotoka ebadde mu kubonaabona gyenva. Abantu bannaye mwe abaletse obulumi n'obukyayi ne batandika okkaanya gavumenti binti gavumenti ewunya. Mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe mukole ku nguudo za maili oba oba mutalo mubupozinga mubupozinge naye mukole ku nguudo ekyambuza ebyamaguzi by'eggwanga. Disappointinze nnyo ekigenze ewala kisusse. Gen. Katumba Wamala wonna wooli oluguudo lw'omu mabira lwetaaga okukola nga ne nabugisi mufungize. Oluguudo luswaza eggwanga ng'oggyeko okuswaza bannayuganda luswaza eggwanga ate luyitako ebyamaguzi bingi. Ekinnya kimu oba bibiri bisobola okuviirako bannayuganda abasoba mu 100 okufa mu lunaku lumu. Jjukira oluguudo olwo ekiro luyisa abantu bangi nnyo. Gen. Katumba Wamala, Parliament ya Uganda, Minister of Works musituke. Aleni Kajina, sente z'eggwanga ze mbadde mubba mu Yunula, mukola mulimu ki ng'oluguudo luyingiza n'olufulumya bannayuganda lufu bwe lutyo. Ate munaava muga nti abasajja boogera bubi, bannayuganda boogera bubi. Ensonga endala, ezimu ku nsonga ezigenda okuleeta obuzibu mu Uganda z'ensonga z'ettaka naddala mu Buganda. Bakyamaani b'ero C1 mwetaba mivuyo gy'okubbisa abantu amataka gaabwe n'okuwamba ebintu by'abantu n'okusibisa abantu.
Waroka video akagenze viral niye omuvubuka ono gwe bakutte nga ali ku ttaka lye tukyamunoonya akyabuze. Kakati nno ebigambo nagambye nti olwaleero bigenda kukyukamu, bigenda kubeera bya njawulo okusinziira ku ebyo byozze ng'olaba n'ebyo bye tuzze nga tukola. Kakati nno nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa nti omusajja amanyiddwa nga Ssaanya oba Seeka Ssaanya, omusajja ono eyasoma eddiini n'ayanaamiriza, era bannayuganda bangi babadde bamwesimisa olw'okuba ng'ono abadde ayimirira ne maaso wali nga Sheikh n'abuulira ensi ku katuuti enjiri ennungi eyo eyamba omuntu wa wansi omunaku nnakunkunyedda. Kaakati ono olwasibwa nga bwe nkunyonyodde mu ntandikwa nti ensolima nnyingi nnyo ezaatwegattamu okuviira ddala ku bawagizi, okuviira ddala ku bafuutu soja bennyininyini abeetoolodde pulezidenti. Kaakati nno ebigambo byongedde okulanda. Waliwo jjeno alabudde omusajja ono n'amugamba nti byonna byonna bikole, naye teweerabira gy'ovudde, teweerabira ewammwe, teweerabira nti tolina Luganda yadde olunyankole ku bantu abali mu ntebe abakulira gavumenti eya Mwami Museveni. Kaakati omusajja agamba nti kola byonna byonna byonna, yogera byonna byonna byonna, weekole buli kimu, naye teweerabira nti omusajja ono si muganda wo, si kitaawo, si kkojjaawo. Kyokka nga n'abalala abantu bangi abaddewo nga bakolera Mwami Museveni nga b'amaanyi nnyo basinga n'abasajja bano Bassaanya, naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku bangi baasibwa dda nga bali mu makomera ate gye bavundira. N'abalala bangi baakubwako ne ku masasi ne battibwa ebyalaali, wabula nga n'alipoota tezifunikanga ani yatta abantu bano, naye nga baakubanga masasi butereevu, ensi yonna ng'eraba era ensi n'ebitegeera, ne gavumenti n'evaayo n'esuubiza okukola okunoonyereza n'okuyamba famire z'abantu bano. Naye nga bwetutukire n'olunaku olwaliro teri yali afunye bwenkanya, teri yali afunye lipooti z'abantu bano ab'enjawulo, nga neeyasembayo okubeera nga yakolera nnyo NRM naddala mu kalulu aka 2021 yali amanyiddwa nga Jjajja Ituli Ismail. Ono yakola kinene nnyo era omusajja ono yali muyivu nnyo era ng'omusajja ono mugezi ddala ddala, wabula ono bye yakola byonna byonna byonna, bye yayogera byonna byonna byonna, yaweebwa apartment nga kwasula ng'abasajja bamusasulira buli mwezi, naweebwa emmotoka ya drone ng'omusajja mwatambulira ng'amafuta si yagagula, nga dereva si yamusasula. Kaakati bino byonna bw'obiwulira nti omusajja afundikira akubiddwa amasasi n'osigala ng'okyali awo amannya okyagayanise, ampuliza wandifundikiranga nawe kifuwa okizza munda. Kati njagala owulire jeneraali ono bw'alabudde omusajja ono Ssaanya nti genda mpola kubanga toyina lunyankole ku Mwami Museveni, genda mpola omusajja tomulinaako lunyankole yadde oluganda olulo nga ggwe Ssaanya. Seeka Ssaanya, salamu aleikum, kulikayo mu kkomera. Kimanyi oyise mu buzibu bungi ttaano, oyise mu kusomoozebwa kungi, tovolaba n'ebigambo oyogera bingi, naye nkimanyi Muzeeyi Museveni omumanyi, n'abaana abagamba nti oliko ekikyamu ate oliiko kikyamu otegeera fiiti, kuba nze omu kuba kutegeera ennyo. Naye mbadde njagala oddemu wejjukira ebigambo bye nnaggambako nga nze nga ne Museveni tannakwata, bonna obijjukira era n'ekyokukola okimanyi. Oba ontegedde just kimanye nti gw'odiringa naye muyeekera, wabula n'obuyeekera kye butegeeza okimanyi. Omukulu tebamufeekinga, naye njagala just ojjukire bujjukizi gwe tokagerere, njagala just ojjukire bujjukizi. Oyo omusajja oyo Muzeeyi Museveni ye talina mazima, wabula njagala obeerewo ng'okimanyi buli kyoyogera kyogere, naye ng'okimanyi Museveni takola ki? Okumanya talina mazima. Ne bwe yali mu buyeekera yatuula ku mmeeza n'obote, naye teyakomya buyeekera wadde baateesa ne basayininga n'osayininga nti akomye okuyeekera, naye teyasobola kikomya. Ndowooza ekyo kikumala bumazi okutegeera Museveni yaani, era bw'oddamu n'otunuulira n'abo bangi bajje mu buyeekera, okuli ba Meeja Kiggundu abajje mu buyeekera, okuli Babiriga bali bayeekera. So kale sitepu gyaliko just njagala ojjukire bujjukizi nti oyo abadde akusibye saagala ate osiriwala ennyo swaba, ebeera musiraamu. Abasiraamu tetulya nkaafu okitegeera, njagala obeere swaba amalayo 5, esaagala weefula eddaawa, beerako bubeezi
abo bannakanguubi badongo tebamanyi kuba bo balowooza mbu weerabira dda ne waba kwogeza ebyo byonna nkimanyi ne wembeera nze nsobola okubyogera kuba mbadde muwambe owambiddwa emyaka 4 saagala nnyo tukunyiigira olw'ebyo byezooyogera kuba naawe ekituufu okimanyi yabadde endagaano ekirungi wabyeyogeredde ne saagala bakusiriwaze nnyo weerabire n'okwerabira nti abo batemu be baakuwamba bakusibye emyaka 4 bwe bamala okukusiba emyaka 4 oyagala kuŋŋamba mbu weerabidde nti kati be babi kitegeeza kakutte bakulaze nti ekkomera si lyaffe nze nagamba ne webukera nga tokwatagana na Kibanda ne webukera nga tokwatagana na Nuupu lowooza nga Munnayuganda kitwale nti toli ku Nuupu era totuukanga nawo ne Kibanda tomumanyi era tomusisinkananga nako wabula tunuulira ggwanga lyo buli kyokola okikole ku lwa ggwanga lyo tokolera gundi ekyo nze nakibagamba nze siina gwempeereza wabula ndaba ebitatambula bulungi mu ggwanga lyange nenjagala tubeeko kye tukola tutereeze ebyo ebitatambula bulungi okitegeera kuba eggwanga lituvunaanyizibwako ffenna tetulwana nti olwana kuba ndaba buli kyemwogera mukulembeza Kyagulanyi buli kyemwogera mukulembeza Kyagulanyi tetulwanirira ye era bw'obeerayo eyo ng'oli fuutu soja ng'oli hani ng'olwanirira Kyagulanyi oli kafu era naawe ojja kuba nga Ssaanya ojja kubeera ng'abantu bonna nga bw'olaba bafulu figa kuba bo mu birowoozo byabwe bakimanyi baali balwanirira muntu nze sirina gwe nnwanirira ntuukiriza buvunaanyizibwa bwange bwe nnina okutuukiriza kweno ensi kuba lino eggwanga litukwatako ffenna ne bwe kiba kizibu nga kizze tulina kyeŋŋanga ffenna ekizibu kyonna ekituuka ku ggwanga tukisaavinga lumu nga Bannayuganda so n'olw'ensonga eyo ebintu tubijje kweyo level tubirabe nga Bannayuganda so sagala baba bubaka bungi naye nso mbakulisaayo mwenna ababadde mbusibe mwana mukoze obusibe newe munaba mwogedde biki ate tusobola kwerabira myaka 4 gye mumaze nga mubonaabona nga temuli mu mikono gyaffe mubadde mu mikono gy'abawambe kale newe wali batadde nga tebaboogezezza bigambo byonna era tubadde tulina essooko batunuulire nnyo oba ontegedde kati bwe muba musobodde okuvaayo n'ebyo ebigambo era tetusobola banyiigira kubeera mubadde baki mubadde bawambe omuwambe yenna bamukozesa kye baagala wabula kyenjagala okubajjukiza lino ggwanga lyaffe wabula kyensobola era oyongerako ku ebyo byonna nti gye mubadde mu kkomera mmwe mwebaze Katonda bayituli baali bakola nga ggwe gwe mukola naye bambi bo tebasobodde ttuuka mu buno obudde baagenda dda balabikadde tebannababikira nti ituli tomusinga kwogera yayogeranga bulungi nnyo nga n'amagezi wanjawulo nnyo ku Bannayuganda abalala bakomanda Sobi tebasobola mmwe mwebaze Katonda nti abakuumidde mu kkomera mukyali balamu tetumanyi bulamu bwammwe butya bwe buyimiridde naye twongere okubasabira muddemu ak'obuntu mulowooze nga Bannayuganda saagala kusukka nnyo lwa Katonda n'ensi yaffe just tusalewo ekituufu bannange ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mayiga Ronald amanyikiddwa ennyo ng'omunyarwanda wa Bobby. Ndi wano nga nsaba Bannayuganda mwenna okuntambulizaako vidiyo yange eno nga mmanji obwenkanya. Nasodomizingibwa n'enjokebwa paasi nga bankaka okukkiriza emisango egiri mu kkooti y'amagye kwenvunaanibwa wamu ne Balutaaya Olivia ne Baseeka Ssaanya. Naye empulira ennaku y'amaanyi nnyo n'obulumi ku mutima gwange nga nawakana ne ŋŋaana okukkiriza emisango
egitali mituufu egituvunaanibwa mu kkooti y'amagye ne baganda bange abo. Wabula n'enkwatibwako ennaku muganda wange oyo Ssekasanya olw'ebigambo byayogera kyannaku era nga kyakusalya. Muganda wange Ssekasanya sirina buzibu naawe naye nyina obuzibu ku bigambo byayogera kubanga si bituufu. Gwe naawe ekyo kimanyi kubanga balina bye bakusuubiza. Bannange nze nga njogera emirundi egy'enjawulo nga mbagamba nti Nakangubi yagenda ne ssente mu kkomera. Ebyo nno nali sirimba gaali mazima. Mwe mwenna ebimu mugenda mubyerabirako ne Nakangubi. Webali nnyo webali eddala mugende mu maaso. Nze Sanya nsanyusiza kubanga alina byagenda ng'ayogera ebiraga nti ekituufu ali ku mulimu era omugule oba omusasule. Mwebali nnyo mwebali eddala naye nsaba muntambulizeko vidiyo yange eno sobola okufuna obwenkanya.